all eyes on parliament. Ku parliament ya Uganda je tukyali, ku parliament je tukyali tugamba bannange boycott. Okitegeera naye nga letunagenda eyo kansoka empiteko keno watu nomunansonyiwa ka diversion kana nsabako ku forensics yabi nebifaananyi forensics mutwe ku forensics omanyi muna Uganda ekintu kyembagambe nnyo especially abaana ba infinite class mbagamba nnyo tukozese nnyo obwongo than omutwe nga tonnakola kintu kyonna kyonna oba nga tonnayogera kintu kyonna kyonna first think ng'otambulira mu bintu bibiri bye twayitamu eno revolution ekisooka bakita democracy ekyokulina human rights wona akimanyi ekyo it is going to make you a good leader. Ukitegere ekintu ekyo kati omusajja abasajja bana babiri bakuwe basabulwe oba tutambulirewo. Ukitegere ekintu ekyo so muna Uganda manye ekintu kye bayita leadership. Once you are elected into a leadership position togenda kukiikirira abantu bokka bakuwagira nedda. Ukitegera wabeerayo sometimes ne mu lutalo nga mulwana woyina ogenda n'osinkana omulabewo ne mutuula ku mmeeza ne mwogera. Ukitegera ne sinti kibe mugenda okwogera mukkanye bamukwatagana M23 eggoma etula ne government kati batuula Paul Kagame n'asinkana Kisekedi ne batuula then kakati gwe omukubi wa torch mweno revolution okozesa bwongo oba okozesa mutwe. Ukitegera ekintu ekyo so banda Uganda mu struggle no basabanye tukozese nnyo emitwe tuleme kweswaza otherwise tujja kukomekereza nga tweswaza ate nga tulowooza nti tuli bagezi so eyo mpistide buyitizi tutegere ku leadership skills n'ekigambo kye bayita leadership kye kitegeeza. Ukitegera tumenga kukwatanga buli kimu tukigatte tukyatachinge ku revolution one day one time a revolutionary leader can meet Museveni asobola Ukiba ntino terms ezigenda okutebolingibwa ku meza zeziyamuwa kuba yamugamba nze nja kutuula nawe tuogere senga tuba tuogera ku exit yo olunako lwe banaatuula ogenda kukola ki oba inzo tuula ne batabigamba ani ayina ebyavudde mu parliament y'e Bungereza so tegere ekintu kye bayita leadership tukyali ku parliament tusaba ababaka ba parliament temugenda mu parliament kututeeseza kubanga ekiteeso ekyo tekitugasa kya kigenda kunyigiriza muntu wa wansi tubasaba ekintu kimu twagala Museveni akozesa amaanyi ge ayise ekiteeso ekyo kubanga nabagambye ekintu kino NRM ekiteeso kigenda kube tulangiriddeko buyeekera ntuli batujju kubanga omutujju oba omuyekera gwe bawozesa mu kooti z'amagye. Ukitegere ekintu ekyo kati NRM ebange kakasa ntuli bayeekera twagala eyise ekiteeso ekyo then tubalabe mu 2026 nga bajja batusaba akalulu kubanga oba olumba omuyekero olina kujja na mundu. Ukitegere ekintu ekyo bamala okuyisa ebiteeso byabwe ebyo nti tuli bayeekera nga bamaze okukonfaminga nti bannayuganda bonna bayeekera era beetaaga mu kooti z'amagye kakati ate bamale bajje batusaba akalulu awo tubalage obuyeekera bwaffe bugenda okubeera ekyo twagala kuba omuyekera tebamusaba kalulu kitegeeza nti NRM webeetudde ngetudde mu palamenti yaabwe ekubirwa omubbi Anita Amongo nga bagenda okuyisa ekiteeso ekyo kitegeeza olede bamaze okukakasa nti ffe tuli bayeekera yensonga ki bagenda kuyisa ekiteeso kyaki okujemera kooti ensukulumega nti omuntu wa bulijjo tomuwozesa mu kooti z'amagye kakati baba NRM bagamba nti nedda bano si bantu ba bulijjo bannayuganda bonna n'akaana akaakazaalibwa bayeekera kati ekyo twagala bapuruvinge kigenda kubeera kyennyamiza nnyo ne NUP wenaatula mu nkuŋŋaana ezo ng'etuula wali eri aba NRM nga bagutusalira ngowe tuli abayeekera. Ukitegera tubasaba mu distancing mu ekyo ekintu obanga mukakasa nti bannayuganda si bayeekera temugendayo mu nteesa zaabwe mubaleke babeere ne rebel group yaabwe eri kubanga mu nsiko abayeekera babakola gundi zaabwe temumanya bano ba Museveni batujju kati mbaleke mu kampu yaabwe gye bayita parliament babeereyo bateese nga bateesiza deni bagutusalira nti bannayuganda tuli bayeekera deni we tumalayo nga bamaze tusalira nti nno tuli bayeekera bamale mu 20 batandika okutusaba akalulu omwezi gugenda kubeera gwa 10 nga bana bawumba tutu abambala yero nga bazze mu bantu ntino batusaba kalulu naye nga olwede bamaze do tuyisize ekiteeso ntuli bayeekera era twetaaga mu kooti z'amagye kakati tubalage kibayita obuyeekera. Ukitegera so nga mutuyisize ekiteeso ekyo mukakase ntinno temugenda kusaba kalulu. Ukitegera ekintu ekyo temugenda kusaba kalulu Museveni already yabanze doba position zizamwe temugenda kudda muna Uganda kakasa nti NRM oba yero tebeera na muntu yenna addamu kusaba kalulu senga bamala okuyisa ekiteeso ekyo ne bagamba ntino tuli bayeekera twagala Museveni abakwate abawe ebifo ebyo ebya parliament abazzeeyo akole selection abazzeeyo wabula tebadde n'okutuzungirako ntino batusaba akalulu nga twede bamaze okukonfaminga nti fe tuli bayeekera kubanga omuyeekero olina muwamba buwambi wabula ba NRM bamukakasa ntino tuli bayeekera tugamba mugambe mukama wammwe respecting okusalawo kwa kooti ensukulumu ya Uganda. Ukitegere ekintu ekyo era akwata abaana baffe abazze mu kooti za bulijjo akwate bamacheta abazze mu kooti za bulijjo nembanga mukakasa nti tuli bayeekera mukakase nti nno Museveni agenda kubawa ebifo ebyo
parliament eyo teri kulonda mugenda kuddayo buzi tugenda kweyongera bweyongezi paka mu 2031 mukitegere ekintu ekyo newe mubanga mugenda kukoma weno mufe mutusaba akalulu nga mumaze tuyisize ekiteeso tino tuli bayeekera awo tugenda kufaafagana namwe tugenda balaga omuyeekera nga waafaanana so tusaba national unity platform ne opposition ekyali kumulamwa emaka kasanti mukyali kumulamwa mwe distancing wabula abalidde sente za Museveni okutulaga nti no bannayuganda bayeekera bo babeereyo bayise ekiteeso ekyo mukitegera bajemere leader opposition bayise ekiteeso ekyo ne babeera bakakasa nti Museveni si alpha ne omega mu Uganda awo nga amaanyi g'abantu yate tuli bayeekera be distancing kwekyo ekiteeso sisubira mu maka wa NRM akakasa nti bannayuganda si bayeekera nga leader of opposition akakasiza nti n'abantu bano bafulume ekiteeso ekyo tekigenda kubiyugala ku bidowoozo temugenda kujemera kooti agenda sigala mu parliament bajja fuluma n'aba NRM abakyalimu ensa wabula abaliwo okusavinga Museveni nti Museveni katonda wa Uganda bajja kusigalayo naye tubagamba temudda mu bantu temudde okutusaba akalulu okitegera so munna Uganda NRM bwetyo weekulaba bino bye yeeleeta eno mbuna ajja kusaba kalulu abeera just yakweragirako bweragizi kuweesiriwaza kufuna international recognition kakati tetugenda kugimuwa okitegera ekintu ekyo so bannayuganda twebereremu all eyes on parliament eno tugitunuulire n'eriiso ejjoji aba NRM we basalirawo nti tuli bayeekera tebadde okutusaba akalulu okitegera bakakase nti Museveni ebifo byagenda bibawa naye banga bagamba nti tuli bayeekera nga bagenda kukomawo ndeni naffe tubalaga obuyeekera bwe bufaanagana so national unity platform our able leader his excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert tukusaba otugambire leader of opposition nti bannayuganda tugamba bafulume parliament tebabibeeramu ebyo biteeso bya nabbanja abireete babyeyisize then ffe tufaafagane n'aba NRM kuba kye twagala okulaba MPs abalidde miliyoni 10 abatutunze twagala okusooka okubalaba then twagala ne NRM ekakase nti tuli bayeekera then etubuulire oba mu nsi erimu obuyeekera wabeerayo akalulu nga bannansi balina okusalawo wabeerayo akalulu okitegera ng'era parliament yekola ki electoral commission nga yeka sanctioninze okitegera ekintu ekyo so bannayuganda yessaawa kati tuve mu busiru buno ye always Museveni atuba tuli bantu basiru agenda eri mu parliament n'ayisa ebiteeso bye bitutunyigiriza n'amaana akwetera emitwalo 2 n'omulonda emitwalo 2 bali abawadde miliyoni 10 not even emitwalo 10 n'emitwalo 2 n'omulonda nozayo wa NRM era kwisiza ebiteeso ebifaanagana bwe bityo okitegera ekintu ekyo kuluno tubeeremu amagezi bannayuganda tubikuka amaaso sente za Museveni size zigenda otugira future yafe alidde emyaka emika negwe bajja ne bakuwa obusente 2,000 in fact nze kambabuli ekintu kimu kino saakyogera mukimanyi nti abantu bo West Budama General tango odoyi yabawange 2,000 we bati 1,200 ne balonda NRM mu West Budama 2,000 bwezi teza Uganda nga tango odoyi zabawa okitegera ekintu ekyo so bana Uganda yesawa tubeeremu ku magezi kuluno tuleme kuwera generation ensiru bavuka bannaffe bali wala ensi ziri wala nefe tukyali tunuli ya Uganda weefaanana okyasobola okukyaza mukwano gwo okuva mu nsendera n'omugamba this is home no Uganda has to be home a home that we are proud of buli omu yeetaaga okubeera n'amakanga malungi nga galiko ekikomera so Uganda has to be that home ate ffe abagenda ogikyusa naye no Museveni ye bwe tunaba nti tulowooza kuba n'abakadde bano n'otunuulya Moses Ali nakati akyasaba kisanja kudda mu parliament takyasobola na kuyimirira bwati ku bigere bye wabula akyasaba kisanja that madness and stupidity so bannayuganda twebereremu ku luno bana abasajja baagala kutumanyira bumanyizi senga Museveni onatugira gwero wobo ine emyaka 35 omwaka oguddako ogenda kuba tokyali muvubuka okulonda okuddako ogenda kubeera ng'oli mwana gwera ina 25 oguddako ogenda kubeera mu 3 okitegera buli wookula omubiri gwo gunafuwa let us do this once and for all abaana baffe bajje batereze Uganda eyo ffe tugirwanire tumaleko nakyemalira then abaana baffe bakoleki bajje bagitereze for God and my country Uganda